Ntendereza Kristo nebaza Katonda nate olw'ekirabo eky'obulamu n'okubeera nga aganyiza gwe nange okubeera nga tuli bakozi wamu naye mu nsonga eno ey'ogenda mu maaso n'okubeera nga tujulira erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nga bulijjo amanya mazima Kenneth era njagala osima Katonda ku lw'obulamu bwo gwe yena agenze maaso n'okuba nga wekkaanya ebintu ebyenjawulo bye tugenze maaso n'okusomesa mu ssuula eno ey'okuna. Era olunaku olwo njagala tutunuulire akatundu kaffe akookusatu mu ssuula eno ey'okuna. Jjukira essomo eryasookera ddala twatunuulya ebintu twayogera ku nsonga ensomesa y'obulokozi wamu n'okuzuukira mu linnya erya Kristo Yesu. Akatundu akookubiri ne tutunuulya ekibuuzo kye tuyita nti abantu bano tubakolere ki. Naye mu katundu kaffe akookusatu njagala tutunuulire ku nsonga ey'okubeera n'obuvumu n'obumalirivu nga tukola omulimu ogwo Katonda gw'atuyitidde okukola. Ensonga ey'okubeera n'obuvumu n'obumalirivu nga tukola ekyo Katonda ky'atuyitidde okuba nga tukola tutya nga tukola. Ssebo n'ennyabo ebiro bye tulimu bigwanidde omuntu okubeera n'obuvumu n'obumalirivu, kubanga oluuyi lwonna lw'osobola okutunulako ebisoomooza weebiri n'ebitiisa weebiri nga bw'obitunuuliza amaaso ate era n'ogenda mu maaso n'okunkumula amatu go ojja kuwulyanga ebitiisa gyebiri n'ebyogerwa gyebiri. Naye bwe kiba nga waliwo omulimu gw'oba ogwanidde okukola, kiba kikulu nnyo okubeera nga okukola omulimu ogwo mu buvumu ate era ne mu bumalirivu. Nti bwe tutunuulira essuula ey'okuna luli twakoma ku lunyiriro lw'19 ku lunyiriro lwa 20. Kaakano njagala tubeere nga tutunuulya olunyiriri olw'21 paka ku katundu akasemberayo ddala. Jjukira newankubadde lino ssomo lya kusatu teriwakanya biri byonna ebyasomesebwa, wabula tuzimbira ku ebyo bye twagenda mu maaso n'okuba nga tukola tutya nga tuteekawo ku mulundi guli. So Bayibuli etulaga nti bw'oba tunoonyeeko ennyiriri nga 2 emabega nti Peetero yayanukula ab'akakiiko nga ne Yokaana nga bagamba nti mulowooza nti ffe tugwanidde okubeera nga tubagondera okusinga Katonda. Ne bagenda maaso n'okugamba nti ffe tetusobola kulekeraawo kwogera ku ebyo byonna bye twawulira era ne tulaba. Olw'21 ab'akakiiko ne bagenda mu maaso n'okubatiisa, nti ab'akakiiko ne balekeraawo okubatiisa naye ne babalagira okugenda. Kansomeko mu Luzungu, the council then threatened them further. Akakiiko ne kagenda mu maaso n'okubatiisa, but they finally let them go. Bagenda mu maaso n'obatiisa naye ate ne babaganya okukola ki ogenda, because they didn't know how to punish them, kubanga tebaamanya ngeri ya babonerezaamu without starting a riot, watali kuleetawo kavuyo konna. For everyone was praising God, kubanga buli muntu yagenda maaso n'okutendereza Katonda. Olw'22 lugenda maaso ne lugamba nti for this miraculous sign, olw'akabonero kano ak'amaanyi, the healing of a man who had been lame for more than 40 years. Nti olw'akabonero akaali kakoleddwa ak'ekyamagero nga kakuwonyezebwa eri omusajja eyali asoba ne mu myaka 40. So byebyo bye twagenda maaso n'okuba nga tulaba luli nti okutiisibwatiisibwa kusaba oba kuleeta mbeera ey'okubeera nga naffe tubeera baki? Tubeera bavumu. Jjukira nti singa obeera otidde embeera yonna ey'akatyabaga, embeera eyo yonna ebeeze nga yakatyabaga, ebeereze kubeera nga ekuwalula eri Katonda okunoonya obuddukiro obwo, okunoonya okuyambibwako. Jjukira Bebulaniya 4:16 etugamba nti tugwanidde okusembera Namulondo ya Katonda ey'ekisa watali kutya konna, olwo tufune obuyambi mu kaseera konna ak'okunyigirizibwa kwaffe. So kikulu nnyo ekyo gwe nange okubeera nga tukola tutya nga tukitegeerera ddala bulungi. Kiba kijja tuyamba nnyo nti singa ne mu masekkati g'okunyigirizibwa obulwa amaanyi n'essuubi okudda eri Katonda okubeera nga omwesiga, kiba kitegeeza oba kinnyonnyola ensonga ey'enjawulo ku
ku bulamu bwo. Ssebo ne nnyabo awuliriza, kyenyagadde ate nakyo obeere ng'otegeera ddala bulungi nti mu lunyiriri olwa 23 Bayibuli eraga nti as soon as they were freed, nti mbagirawo nga bamaze okuteebwa, Peetero ne Yokaana returned to the other believers and told them what the leading priest and the elders had said. Ne babannyonnyola nga bababuulira ebyo ebyali byogeddwa oyo eyali akulira bakabona wamu n'abakadde. So kyetulaba kwe kubeera nga Peetero ne Yokaana bagenda maaso n'okulabula oba nga bawaayo okulabula eri bano bonna abakkiriza nga bababuulira ku mbeera eyo eyali ekoze eki, eyali ebaddewo. So singa omuntu omu akusooka okutambula olugendo, kiba kikulu nnyo okuwuliriza omuntu oyo kubanga abaako byayinza okuba nga alabye nga gwe tonnabira mu lugendo. Nti embeera eyatuuka ku Peetero ne Yokaana yali yakuyamba nnyo abakkiriza abaali tebannaba kubanga bagigwamu okumanya nti embeera eyo gy'eri, n'okubeera nti baalina okubeera nga bagumizibwa mu bigambo byebyo bye bimu Peetero ne Yokaana bye baakozesa eri abo abagenda mu maaso n'okubatiisa. Kyensobola okugamba okutiisibwatiisibwa gyekuli. Okutiisibwatiisibwa okumu kusukkuluma ebigambo, okulala kugira mu bikolwa, okulala kugira mu mbeera ezaki ez'enjawulo. So naye kyonna otegeera nti omuntu omu nga era bwe yayogera nti akamuli akalooza si kamuli kangu nnyo kakubeera nga omuntu akanoga ku muti gwako watali kubeera nga afumitibwa amagwa. Kitegeeza ki? Nti n'enjiri bwetyo bweri. Teri muntu yenna agamba nti agabana oba kitundu ku mulimo ogw'okubuulira enjiri ataafumitibwe. Kusoomozebwa ojja kusanga, ebigambo ojja biwulira, n'embeera ezinyigiriza ez'enjawulo okubulwamu wano ne waali nako kusobola okulabika, ago gonna maggwa nti ky'olina kya muwendo kubanga akamuli ka looza ka muwendo, enjiri ya muwendo. Nti yenna agamba nti ali ku kitundu kwabo abagenda mu maaso n'okubeera nga bagitambuza ajja fumitibwa, era oyo yennyini agibuulira wakufumitibwa tebijja kubeera nga byaseeyeeya buseeyeeya. Naye kyetwagala tutegere nti masekati g'embeera y'okulabika nga si yakuseeyeeya tekitegeeza nti Katonda waffe taliwo. Yatuwa obuvumu, yatuwa obusobozi n'okubeera nga ezo embeera ez'okufumitibwa n'okweŋŋanga emitawaana gyonna, yatuwa obuvumu okubeera nga tetukola ki, tetukyuka ate tetubivaamu. Kulunyo kategera. Olwabiri Bebe egamba nti and when they had heard the report, nti bwe baawulira ebyo byali byogeddwa Peetero ne Yokaana, all the believers lifted up their voices together in prayer to God. Nti abakkiriza bonna ne bagolokosa amaloboozi gaabwe eri Katonda. Ne bagolokosa amaloboozi gaabwe eri Katonda. Ekigambo eky'okugolokosa amaloboozi gaabwe eri Katonda kitegeeza nti bo bonna ne batandika okubeera nga bayita erinnya erya Mukama mu ssaala. Jjukira mu kiseera eky'okunyigirizibwa tugwanidde otegeera nti Katonda bwe bununuzi bwaffe, Katonda kye kiddukiro kyaffe kubanga ye ayinza nnyo okukola ebyo eby'amaanyi ebisukkuluma ebyo tusobola okusaba wamu n'okola ki, n'okulowooza nga Befeso 3:2 bwenywereza ddala bulungi ne Zabbuli essuula ey'okubiri olunyiriri lw'okumeka olw'12. Bayibuli egamba nti ne batandika okubeera nga bayita erinnya lya Katonda. Bayibuli ezimu ez'Oluganda zigamba ne bakoowoola, endala ne zigamba ne bakaabirira. So kiba kitegeeza nti bw'oli akwesiza okukoowoola ono n'akozesa okukaabirira, bategeeza ensonga y'emu naye nga eyogeddwa mu ngeri ey'enjawulo nga bwe tulaba enzivunu ez'Oluzungu nti King James ekijja mu ngeri ey'enjawulo, NLT n'ekijja mu ngeri ey'enjawulo, ate ne NSB nayo nekijja mu ngeri y'enjawulo. So nazo ziringanga ngeri ya commentaries nti abagenda mu maaso n'okukola versions ezo buli omu yanoonya ekigambo ekisinga. So kyekyo kyenjagala otegere nti ezimu zikozesa ne bakaabirira Katonda, si nti no baali bawere nti biringanga bibbebi bikaaba bukaabi. Just awo tekyavaayo bulungi oyo yakozesa ekigambo okukaabirira.
ekigambo kye tuyinza okugamba nti ne bakoola ne bayita erinnya lya Katonda ne basaba Mukama nga bagamba gwe Katonda, O Sovereign Lord, gwe Katonda ow'enkizo eyatunda eggulu n'ensi n'amayanja na buli kinu kyonna ekiri mu byo. Kati ekyo kitegeeza ki? Nti abatume wamu n'abakkiriza bagenda mu maaso n'okussaamu ekitiibwa obukulu obw'amaanyi bwa Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi, era kino kyali kyakubeera nga kibazaamu amaanyi okubeera nga tebatya kusoomoozebwa okwo, okutiisibwatiisibwa okwo okwava eri abalabe baabwe. So n'ekirala ekituufu ekyotegeera nti kino ate era bakikola mu masekkati g'okubeera nga baali baluŋŋamizibwa okukola ekyo, nga balangira kubanga buno bwali bunabbi obwali bwaweebwa edda nga bwogerwako obwali bulina okubeera nga busongera ddala ku nsonga ey'okubeera nti abalabe ba Kristo bonna beekuŋŋanyiza wamu okubeera nga bakola batya, nga bamulwanyisa. Bayibuli eraga mu 2:5, You spoke long ago, tuwayogera dda ku lw'omwoyo wo okuyita mu mukadde waffe Dawudi omuweereza wo ng'ogamba. Katululya abatume baluŋŋamizibwa nga bakwata ebyali byaweebwa Dawudi, kwe kuluŋŋamizibwa kwe tulaba bw'otunulya Zabbuli ey'okubiri olunyiriri olusooka paka olwokubiri. Ebigambo ebyogerwa wano mu Bikola by'Abatume essuula ey'okuna 2:5 paka 2:6 byali byayogerwa dda mu Zabbuli essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Kati babyogera nga bagamba nti Why were the nations so angry? Lwaki amawanga, bwe bagamba amawanga bategeeza abantu, lwaki abantu baali ba busungu nnyo? Why did they waste their time with futile plans? Nti lwaki baamala ebiseera byabwe mu nteekateeka ezitaliimu. 2:6 The kings of the earth, abakulembeze b'ensi, prepared for battle, ne beetiikirateekera olutalo. For the rulers gathered together, abakulembeze ne beekuŋŋaanyiza wamu, against the Lord, eri Mukama waffe, and against his Messiah, n'eri Masiya we. Kati awaliwo bingi nnyo ebyokunnyonnyola mu lunyiriri lwa 2:5 n'olwa 2:6 bye tusobola okubeera nga tugenda mu maaso n'okwekaanya. Ekisooka ku byo tulabye nti abatume mu kuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu bakwata obunabbi bwemu obwali bwaweebwa Dawudi, nga Dawudi mwene bwe yali aweereddwa ebigambo bino byali tebisonga ku mulala, byali bisonga kwani? Ku Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga tumumanyidde ddala nti yani ye Masiya. Ne bagenda mu maaso nga boogera nga bagamba nti lwaki abantu banyiivu nnyo era lwaki bamala ebiseera mu nteekateeka zaabwe ezitaliimu. Kano kakulu kakutegeera nti era Zabbuli essuula ey'okubiri olusooka n'olwokubiri nkulu nnyo wammanga wano. Lwaki? Kubanga okunyigirizibwa okwajja eri abatume, Bayibuli etulaga nti newankubadde kwajja eri abatume, obunabbi bwali bwaweebwa dda nti abantu kabeegatte bameka nga bakikola mu busungu, nga balina obukyayi eri Masiya wa Katonda. Bayibuli etulaga nti enteekateeka zaabwe za butaliimu. Abalabe b'enjiri tebasobola sirisa njiri, kubanga nannyini njiri agamba yakubuulibwa paka ensi eno weerikoma. Bw'atyo bwe yayogera. So mu kuba nti abatume baali bamaze okumatizibwa nga bakakasiddwa eri amaanyi ga Katonda, bagenda mu maaso n'okubeera nga bamusaba okubeera nga abawa ekyokuddamu, kubanga ye ali ku ntiko ey'ebintu byonna, era tewaaliwo kintu kyonna kyali kisobola kubeera nga kibatuukako okuggyako ekyo Katonda kyali ateesa edda tikyali kyakubeerawo. N'ekyenjagala otegeere nti obwakabaka obwa Kristo Yesu teri muntu yenna asobola busirisa mu nsi eno, era kye tuyita obusungu bw'abo abalabe aba Kristo Yesu, obusungu bwo bwa butaliimu tebusobola kukomya ebyo Katonda byateekateeka tibyakola ki, byakubeerawo. So okulwana balwane, tetugaana muntu yenna kulaga kiruyi kye, kulaga busungu bwe, kulaga engeri gye yeewuliramu, naye n'okubanga weebuuza olwanagana n'ani? Olwanagana n'ababuulizi oba olwanagana n'ennannyini kigambo ekibuulibwa ababuulizi? Singa ozuula nti ensonga eyitirira ku babuulizi,
ensonga eyitiraku abo abakkiriza omutonzi w'eggulu n'ensi oba ojja kubeera ng'ebyokulwanyisa obiteeka wansi naye bw'otakitegeera ekyo ojja genda mu maaso n'okubeera nga weewanika ku Mukama Katonda wo eyakutonda n'akuwa omukka. Kati nga wano bwagambye 2:6 nti no bakabaka alangidde ng'agamba nti bakabaka ab'ensi beeteeseteese ku lw'olutalo n'abakulembeze bonna beekuŋŋaanyiza wamu eri Mukama n'eri Masiya. Bwetyo bweraze nti abakulembeze ab'ensi ne bakabaka bakulwanyisa enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo n'obukulembeze obwa Mukama waffe Yesu Kristo nga Masiya. Naye ssebo n'ennyabo kyenjagala gwe yenna awuliriza okubeera ng'otegeera kye kino nti mu masomo agamu nakulaga nti obulabe ekkanisa bwe yayolekera nga yakatandika oba obulabe ekkanisa bwe yalaba ng'etandika bwe bulabe bwe bumu gwe nange bwe tulina okusuubira ku nkomerero ey'ensi eno. Bwe bulabe bwe bumu gwe nange bwe tulina okuba nga tusuubira okuba nga bubaawo nga tusemberera okudda okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nti ekyaliwo olubereberye kigenda kuddibwamu. Sulimaani bwe yali awandiika mu kitabo eky'omubuulizi yagamba teri kipya wansi w'enjuba. Bw'oba osomye Mubuulizi 1:9 enywereza ddala ensonga eyo neraga nti tewaliwo kipya wansi w'enjuba. Nti ng'ekkanisa bwe yatandika mu bugubi obw'amaanyi ng'erina abagirwanyisa nga tusemberera okudda okwa Mukama waffe Yesu Kristo, abalwanyisa enjiri bagenda okweyongera okubeera nga bangi. Y'ensonga lwaki twetaaga obuvumu n'obumalirivu nga tukola omulimu ogwo Katonda gw'atuyitidde okukola. Bw'osoma Matayo essuula ey'e10 olunyiriri lwa 40 luyina ekintu kye lutusongerako nga kikulu nnyo eri gwe nange okubeera nga tukola tutya nga tutegeera. Njagala ndukusomereko wano bweti Bayibuli bw'egenda mu maaso n'okutaanya. Matayo 10:4 egamba nti omuntu yenna annyaniriza ayaniriza oyo kitange eyantuma. Ekitegeeza atayaniriza Mukama waffe Yesu Kristo tayaniriza kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu bufunze agaana enjiri kaakano aba agaanye Kristo Yesu era aba agaanye kitaffe ow'omu ggulu. Kye kyaliwo wano kye tulaba. Era bwe tuba tusomye Luka essuula ey'e10 nayo enyweza mu lw'16 ng'egamba, Then he said to the disciples, n'ayogera eri abayigirizwa, Anyone who accepts your message, oyo yenna akkiriza obubaka bwammwe, he's also accepting me, nange aba nzikiriza. Anyone who rejects you, oyo yenna abagaana, is rejecting me, aba ŋŋaanye. Anyone who rejects me is rejecting God, oyo yenna aŋŋaana agaanye Katonda oyo eyantuma. Kiki abakulembeze b'ensi kye bakola? Bakabaka wamu ate era n'abo abalabe b'enjiri tebagaana ffe naye bagaana oyo eyabatonda era bagaana enjiri ye era bagaana kitaffe ali mu ggulu. Ensonga eyaliwo ssebo n'ennyabo awuliriza. Olwabiri mu 7 bwetyo lulaga. In fact, this happened here in this very city. Kino kyatuukawo mu kibuga kino kyennyini. For Herod Antipas, Kabaka Herode Antipas, Pontius Pilate, the governor, nti Pontius Pilate, Bible mu Luganda negamba nti oyo Pilato omukulembeze wamwatira ne bannamawanga n'abantu ba Isirayiri bo bonna beegatte wamu okulwanyisa Yesu Kristo oyo omwana wa Katonda, oyo omwana wa Katonda gwe yakola ki? Gwe yassaako amafuta. Kati kino kikulu nnyo nakyo kyakutegeera. King James emuyita the Holy Child. Bwe muyita Holy Child etegeeza oba bwegamba omwana omutukuvu owa Katonda, mu bufunze ekigambo ekyo omwana omutukuvu wa Katonda kiraga okwagalwa kwa Mukama waffe Yesu eri kitaawe ow'omu ggulu. Okwagalwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo eri kitaawe ow'omu ggulu, oyo gwe yassaako amafuta okubeera nga ye kabaka, gwe yassaako amafuta okuba nga ye kabona, gwe yassaako amafuta okubeera nga ye nabbi eri ekkanisa ye. Ebyo byonna ne Bebulani essuula ey'okusatu ebiragira ddala nti Kristo bw'oba ateogedde ku ky'obutume ye mutume asookera ddala ow'ekkanisa ye ate ye musumba omukulu. Bebulani 13:2 nga bwekola ki? Bwenywereza ddala nti
obulumbaganyi tebwali ku batume. Obulumbaganyi obwajja eri abatume bwajja gye bali kubanga balina ekigambo ky'oyo eyali akyayibwa edda. Tegerekese bulungi? Obulumbaganyi bwajja eri abatume kubanga balina ekigambo eky'oyo eyali akyayibwa edda. Kati okutiisatiisa n'okubateeka mu mbeera enzibu kubakyayisa kigambo ky'oyo gwe baakyawa edda. Byebyo Bayibuli byegenda mu maaso n'okubanga ekola ki? Ng'etwoleka oba ng'etulaga. Kituufu nnyo gwe okubanga otegeera nti guno gwe gwali omulundi ogusookera ddala bannamawanga n'Abayudaaya okwegatta awamu oba bonna ne bafuuka kimu nga banoonya okumalawo Kristo Yesu n'obuweereza bwe. Kyali tekibangawo, y'ensonga lwaki Zabbuli ey'okubiri olusooka n'olwokubiri lugamba lwaki bannamawanga, lwaki abantu bonna beegasse ewamu eri Mukama wamu ate era n'eriki Masiya we. Obwegassi buno nga bwe bwali mu kutandika kw'ekkanisa, obwegassi buno mu Luzungu tulina ekigambo kye tuyita ecumenism. Tugenda kulaba amadiini ag'enjawulo, amawanga ag'enjawulo nga gonna geegatta wamu okuteekawo omukulembeze omu afuga ensi n'omukulembeze ow'enzikiriza zonna mu nsi ng'ali omu, balyoke balwanyise ddala enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wamu n'oyo Mukama waffe Yesu Kristo. So bunabbi asome ebyawandiikibwa bino oba obiraba nti nga ekkanisa bwe yafuna obuzibu buno bye tugenda okulabira ddala mu biro bino eby'oluvannyuma. Olwabiri mu 8, but everything they did was determined beforehand according to your will. Nti byonna bye bakoze byali byasalibwawo dda ggwe olw'okwagalako. Olwabiri mu 9, now O Lord hear their threats. Tikaakano Mukama waffe wuliriza okutiisa kwabwe era owe abaweereza bo obuvumu obw'amaanyi babuulire ekigambo kyo. Waliwo abanoonya obuvumu nga banoonya buvumu bwa kubba, abalala banoonya obuvumu ng'obuvumu bwa kulimbalimba bantu, abalala banoonya obuvumu ng'obuvumu bwa kwendeguza, abalala banoonya obuvumu nga bwa kwogera ku bantu oba kubeera nga kugeya bantu. Njagala nfuna obuvumu obw'okugeya, pulya njagala kugeya, pulya njagala kuwaayiriza. Obuvumu obusabibwa si buli muntu yenna nti Katonda amuwa obuvumu. N'abo abalokole ne bw'obanga oli mulokole, Katonda talina nsonga lwaki akuwa obuvumu nga tebulina kye bugenda gasa Bwakabaka. Mukama mpe ssente, Mukama mpa ssente, azikuwa ozikozesa eki? Nange nyambale bulungi bategeere nti gwe Mukama Katonda. Okwambala obulungi kuyambe ki enjiri? Kuyambe ki Obwakabaka? Mukama onviireyo nange nzimbe kayambe ki Obwakabaka? Onviireyo nange nguleyo akamotoka ko kayambe ki? Ekibuuzo ekyo singa kiba tekiddiddwamu bulungi, tewali nsonga lwaki ebyo byetaaga. Basaba obuvumu bwa kubeera nga nti tebadduka kutiisibwa ne babuulire enjiri mu masekkati g'okutiisibwa. Yali ensonga ey'esaala ssebo ne nnyabo awuliriza. Ekibuuzo eri gwe nange bw'oba osabye Mukama obuvumu omusaba bwaki? Lwaki weetaaga obuvumu? Bagamba tuwe amaanyi tusobole okulangirira, kubanga byonna ebiriwo wasalawo nti biribaawo. mu kuba nti twesize tukukkiriza nti wasalawo nti bino biribaawo kubanga yegwe alfa ate gwe omega. Tuwe obuvumu tubuulire enjiri yo mu maanyi, mu buvumu, mu bumalirivu. So newankubadde Abasaddukaayo baali tebasanyisibwa na kubeera ng'omuntu asomesa ku nsonga ey'okuzuukira ate nga kikolebwa mu linnya erya Yesu. Abatume baali tebanoonya kusanyusa bantu nga abasumba b'ennaku zino. Abasumba b'ennaku zino banoonya binyumira bantu, banoonya ebyo ebiri kubagamba ki? Njiri kikati etunda. Olyanga bogera njiri kikati etunda nti kisa, njiri kikati etunda nti kusiga, njiri kikati etunda kimu kya 10, njiri kikati etunda nti Dubai, njiri kikati etunda nti byamagero, njiri kikati etunda bunabbi, njiri kikati etunda bintu. So batambula na mulembe
naye abatume mu masekkati g'okutiisibwatiisibwa tebasaba Katonda okutiisibwa kuveewo, bamusaba buvumu mu masekkati g'okutiisibwa babuulire enjiri. Katonda ayinza obutajjaawo kutiisibwatiisibwa naye mwetegefu otuwa obuvumu okukyogera nga bwe kiri. Ebisoomozebwa ayinza obutabijjawo naye oli mwetegefu osigala ng'okyogera nga bwe kiri newankubadde kino ne kiri weekiri. Ekyo kintu kikulu nnyo kyakubeera nga kikola kitya nga kitegeerekebwa. So kyolaba nti bw'oba osomye olunye lwabiri Bayibuli twagana mu lwabiri mu lwasatu Bayibuli eraga nti stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. 31. After this prayer, the meeting place shook and they were filled with the Holy Spirit. And then they preached the word of God with boldness. Bayibuli erina ekintu kyetulagaana ekirala ekikulu gwe nange kyetugwanidde okubanga tufaako nnyo nnyini ddala. Etulaga nti abatume bagamba Mukama, jjukira Katonda mu bukulu bwe yasalawo ku nsonga ey'obubonero n'ebyamagero. Naye gwe agenze maaso n'ogoberera gano amasomo ge tugenze maaso n'okuba nga tukola mu kitabo kino, tulagidde ddala bulungi nti kituufu abo abaali eddoboozi lya Katonda eri abantu baali bagwanidde okuweebwa obubonero n'ebyamagero ekikakasiza ddala nti baali boogera ku lwa Katonda. Ekyo kyali omubiro nga okuwandiikibwa kw'ebyawandiikibwa kwali tekunnaba kubanga kumalibwa. Kyova olaba kuviira ddala mu ndagaano enkadde paka ndagaano empya, oyo yenna eyali ayogera ku lwa Katonda ng'ebyawandiikibwa byali bikyagenda mu maaso n'okuwandiikibwa, Katonda alina ebintu eby'enjawulo byali yabawa nga bisobola okukakasiza ddala omuntu yenna awakana tibaali bakozesebwa Katonda. So ebyamagero byali byetaagisibwa nnyo mu biro ng'enjiri yali ekyaweebwa, okubikkulwa kukyaweebwa, ng'ate n'ekirala okuwandiikibwa kw'ebyawandiikibwa kwete kunnabaawo. Naye mu biro kaakati nga tulina endagaano empya enkadde nga nzijuvu n'endagaano empya nga nzijuvu, ebituwandiikiddwa bya nkizo nnyo okusinga n'ekyamagiro kyonna, by'amannyo n'okusinga okunoonya eddoboozi lya Katonda. Lwaki? Kubanga tumanyidde ddala nti buli kyonna ekyawandiikibwa muno kigambo kya Katonda. Kati bwe tuba tetukkiriza biwandiikiddwa ne bwe tuba tulidde eddoboozi tetujja kukkiriza. So abatume baali bagwanidde okuba ne buno obubonero n'ebyamagiro byalina okubeera nga bikola bitya bibaawo okukakasiza ddala nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali agwenda okuba n'ebibonero n'ebyamagiro obiragira nti ye yali Masiya, n'abo bwe yali alonze okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa baali bagwanidde okuba n'obubonero n'ebyamagiro okusirisa ensonga. Lwaki? Pawulo mu Bakolinso ekyokubiri essuula 12 olw'12 alaga nti obubonero obw'abatume yali abuyina. Tekitegeeza nti buli mukristaayo yali ayina obubonero buno, bwali bw'abatume. Kati leero ekkanisa eraga nti obubonero obwasangibwanga mu batume bokka kati bwa buli muntu yenna, owali obuzibu okubeera ng'abantu tebawuzaamu bulungi kigambo kya Katonda. So Bayibuli etulagira ddala nti si kirungi era temuli mirembe kuwakanya ekyo bakabaka n'abakulembeze ab'enjawulo kye bagenzenga mu maaso n'okuwakanya, naye ate ne batasobola kubeera nga bakomya olugendo lw'ekyo ogenda mu maaso. Kyova olaba nti abakulembeze bonna abagenda mu maaso n'okuteesa n'okuyiiya engeri y'okuwakanyamu enjiri n'ogenda mu maaso tebalina kino kyonna kye baali basobola kukomya, kubanga Zabbuli twagirabye dda eraze nti nno ne bwe babeera nga bagenze mu maaso n'okukola okupangapanga okuteesa kino ne kiri byonna byali bya bwereere. Wabula abatume basaba Katonda okugatta n'okubeera nga abawa amaanyi ag'okubeera obanga agenda mu maaso n'okufukkirira obubonero n'ebyamagero ku bubaka bwabwe. Olwo abantu bali balyoke bakkirize ddala. Peetero ne banneebe ekyo kye baakola tekyalimu kabi konna kubanga abo baali batume era ebyo byali byakubaweebwa. Ssebo n'ennyabo njagala otegeere bulungi nti essaala eyo Bayibuli egamba nti bwe yali emaze okukolebwa ekifo kyagenda mu maaso n'okubeera nga kinyeenyezebwa
mu ngeri emu endala tusobola okugamba nti musisi kunyenya kw'ettaka ery'ensi eno ne kulabikira mu kifo ekyo kyokka ng'abammwe mukirabyeko mu bitundu eby'enjawulo. Kati awo mulimu ka geographiya akatono ke twasomako, naye nammwe abamu mukimanyi nti walumbamu ebitundu ebimu enkuba ng'etonye ewala n'etatonya enobeewo ne kibayita cloud shadow, omusana ne gulabika ng'ogwaka wali ate wano nga tegwaka. Kati oba tosomangako oyinza ogamba oli musamize, lwaki ate eno teguli kwaka? So naye ku kino kinjagala obeere ng'otegeera nti yali mbeera ya Katonda okulaga nti okubeerawo kwe kwali wamu n'abatume, era essaala yaabwe yali agyanukudde, era kino kye tuyita okubeera nga obubonero n'ebyamagero baali bakola ki? Kugongera genda mu maaso n'okuba nga babiraba. So oluvannyuma nnyo ekifo ekyamala okunyeenyezebwa, nabo ne bajjuzibwa nate amaanyi ne baweebwa obuvumu. Bwe baweebwa obuvumu ate tebaddayo waka kwebaka, baatandikirawo kubanga ensonga y'obuvumu yali yakola ki? Yakubuulira. Kati bwe twolekera mu Lwasatu mu 2 Bayibuli etulaga mu Lwasatu mu 2 bwe tuba tulwolekedde lutulaga, and all the believers were united in heart and in mind, nti abakkiriza bonna baali kimu. Wulira ekigambo ekyo, baali kimu mu mutima wamu ne muki ne mu ndowooza. Naye jjukira obumu buno buvudde ku ki? Babulabidde ku bano abantu abaali babakulembera abayitibwa abatume, nga bo bennyini baki? Bavumu. So obukulembeze bulina okubeera nga buzzaamu abalala amaanyi. Bw'abanga omukulembeze wayegeeganga ng'enguudo za train ezivaamu amaloboozi, n'abamugoberera oba n'abali wansi obukulembeze bwe nabo basobola okumalibwamu amaanyi. Naye ssebo ne nnyabo, kyenjagala otegeere bw'otwogera ku nsonga y'okuba nti twetaaga okuba n'obuvumu n'obumalirivu nga tukola omulimu gwa Katonda, kyekyo abatume kye baasaba era ne kibaweebwa. Kinsuubira tinaffe olunaku olwaleero Katonda mwetegefu okuddamu essaala bw'etyo. Omuntu asaba Katonda obuvumu n'obumalirivu okubuulira ekigambo kye, Katonda mwetegefu okuddamu ki? Essaala eyo, okubeera nga azimbira ddala kye tuyita ki? Azimbira ddala obwakabaka bwe oba obunywereza ddala mu masekkati g'abantu. Kino kye tulaba nti Bayibuli oluvannyuma liraga nti abakkiriza bonna baali wamu mutima ne mu ndowooza, era babigamba they felt that what they owned was not their own. Ne bazuula nti bye baalina nga bintu byabwe tebyalina byabwe. So they shared everything they had. Ne bagabana ebintu byonna bye baalina. Jjukira mu kkanisa tulinamu abakristaayo abagagga ne tubeeramu n'abakristaayo abaki? Abanaku. Kati wano tuba abakristaayo abagagga nga bagabana n'abakristaayo abaki? Abanaku. Ekyo kikulu nnyo kyategeera ne mu kkanisa y'Abakolinso kyaliyo, n'ate Abakolinso baakikwata bubi. Abakristaayo abagagga bo baalyanga ebintu byabwe mangu nga Abakristaayo abanaku tebannajja. So Pawulo n'agamba ekintu ekyo si kirungi. Mwagala kunyooma Katonda, mwagala kwesimba mu Katonda, ekyo si kirungi. Ne tulaba Olwasatu mu 3 tugamba, and the apostles testified powerfully. Abatume ne bagenda mu maaso n'okujulira mu maanyi okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Abatume ssebo ne nnyabo awuliriza tebaakoma. Oyinza okugamba nti okutiisatiisa kwe baali babawadde kwali tekunoze, naye si nti kwali tekunoze, kwali kwanogera ddala, naye baali bajjuziddwa ne baweereddwa obuki? Obuvumu. Ne basigala nga beesigwa mu kugenda mu maaso n'okulangirira ensonga y'emu eyaki? Ey'okuzuukira owatali kubeerako mbeera yonna yakwatibwa nsonyi ku nsonga eyo. Ne kaakano ensonga ey'okuzuukira y'emu ku nsonga esobola okuviirako omuntu yenna obuzibu. Bw'ogamba omuntu nti Muhammad tazuukiranga, n'ogamba omuntu nti simanyi Buddha oba Bahula oba Confucius oba Joseph Smith eyatandika ba Mormon tazuukiranga, oba Lasso eyatandika ba Jehovah's Witness, ogateeko ne Ellen G. White ba Seventh Day naye tazuukiranga, eyo ensonga esobola okuviirako obuzibu, kubanga obeera ogalinye gigava oyogera otya ku mukulembeze w'enzikiriza yange. Naye ssebo, abantu bonna abatandikawo enzikiriza zaabwe baswaza. Yesu yekka y'ataswaza. Ate
talina kigendera kiswaza kubanga mukama waffe Katonda, era bwe yaziikibwa oluvannyuma lw'ennaku esatu yali yalangira dda okufa kwe nga yalangirira dda n'okuzuukira kwe nga bwe yabyogera bwe byatuukirizibwa. Simanyi lwaki abantu si bamativu n'ebya Yesu ne basala okugoberera baki abantu. Sabo nenya Bayibuli egenda mu maaso n'enyweza mu Lwasatu mu ennya ng'egamba nti mwanyanga mu Lwasatu mu esatu nti abatume ne bagenda mu maaso n'ojulira mu maanyi okuzuukira kwa mukama waffe, era God's great blessings was upon them all. Omukisa gwa Katonda gubeera ku bo bonna. Nabo Lwasatu kitegeeza omukisa gwa Katonda gubeera ku aboogera ebibye, tegubeera ku abo abatoogera bibye. Ono nsobola okusimbawo amakanda naye ako kakulu kakutegeera nti omukisa gwa Katonda gubeera ku abo abalangirira ebibye ate nga basomesa ebyo ebibye watali bitoolako oba bigattako. Guyinza obutalabikira mu bintu bya bulijjo ng'abantu babyagala, naye Katonda y'amanyi kyakola. Olwasatu munya, there were no needy people among them, tewaliwo eyali yeetaaga mu bo, because those who owned the land and houses would sell them and bring the money to the apostles' feet, so and then distribution would continue. Now katirabako kakulu kategeera nti abakristaayo bano abagagga bwe baatunda ebintu byabwe baamaliriza nga bye baali bazje mu kutunda bye baateeka ku bigere by'abatume, era mu bo Bayibuli gamba nti temwalimu muntu yenna yalina kwetaaga. Lwaki? Ekigendererwa eky'okutunda ebintu kyali kyakakasa nti mu bo tewalina kuba omuntu yenna yalina ki kwetaaga. Kati ekirala nti bwe bateeka ebintu bino ku bigere by'abatume, abatume Bayibuli tetulaga nti ne badduka n'ebintu ebyali biweereddwayo. Abatume mbagirawo baatandika okugabanyaamu ebintu bino nga babiwa abakristaayo abo abaali abanaku, kubanga abatume be baalina obuvunaanyizibwa obusinga obw'okutambula mu bitundu eby'enjawulo, ate baatambula mu bifo bingi nnyo ng'era baali bamanyidde ddala abakristaayo abaali mu bwetaavu. Ssebo n'ennyabo kyenjagala tubeere nga tutegeerera ddala ekikulu nnyo nnyini ddala nti abatume tebeeza bintu bya kanisa, wabula baabigabira abo abaali bagwanidde okubanga babifuna. Bw'osoma Abakolinso ekyokubiri essuula ey'omunaana kyojja osanga ku Pawulo. Bw'osoma Abakolinso ekisooka 16 kyojja osanga ku Pawulo nti bwe yali aweereddwa obuyambi bwonna ne Baluumi 15 yasabanga okubeerangako omuntu amwerekera okukakasiza ddala nti ebintu ebyo byaliyo, omuntu amwerekera oba abalina okutuukayo nga tannatuuka bategeere ddala nga bwe byali biweereddwayo bwe bityo bwe byakola bitya bwe byali bigenze mu maaso n'okutuuka kw'abo abantu. Naye kaakano y'ensonga lwaki Yafeesi ey'obutume newankubadde tekyaliwo bangi bagenda mu maaso n'ogyegwanyiza, kubanga Yafeesi eyo ya buyinza mu ngeri nti abantu bagyesigisanga ebyobugagga bwabwe okubeera nga ebyobugagga biweebwa abakristaayo abanaku. Kati leero abeetadde mu Yafeesi eyo ey'abatume si batume, wabula bano banyazi, bano babbi, bano bassekigwanyizi, bano bannakigwanyizi, bano bantu abeenoonyeza biki ebyabwe. Kyovola abazimbye mu bantu amayumba, baguza amamotoka mu bantu, batambudde amawanga mu bantu, n'ebintu ebyenjawulo bye bakoze mu bantu. Tebalina kye basomesa kyefaananyiriza ensomesa y'abatume, naye baagala ebyo byonna ebyesigisanga ebyesigisibwanga abatume. Bayibuli yaga mu Lwasatu mu 7, for instance, there was Joseph waliwo Yusuf, the one the apostles nicknamed Barnabas, oyo abatume gwe babbulamu erinnya erya Balunabba, which means son of encouragement, ekitegeeza omwana w'okuzaamu amaanyi. He was from the tribe of Levi, yali ava mu kika ekya Levi. Came from the island of Cyprus, yava mu kazinga aka Cypro. Olwasatu mu 7, and he sold a field he owned and brought the money to the apostles. Bayibuli eraga nti ne Balunabba bwe yatunda ebibye
naye yabireeta ku bigere eby'abatume, ekitegeeza nti Balunabba newankubadde yatambulanga n'abatume teyali mutume eyalondebwa Mukama waffe nga bwe tulaba Peetero ne banne, nga bwe tulaba naani Pawulo. So yatambulanga butambuzi nabo, era awo embeera enge ezibwatukira we yabeeranga. Naye Bayibuli etwaga nti naye yalinako ku bibye, nti yalina ebintu naye n'atunda n'abireeta bagende mu maaso n'okuba nga bagabira baki Abakristaayo abanaku. Ssebo n'ennyabo kyensobola okugamba mu bino wammanga nti ekkanisa eyo y'ensonga lwaki yagenda mu maaso n'okulaba enkyukakyuka ey'amaanyi mu myaka 30 gokka Mukama waffe Yesu Kristo amaze okuddayo eri kitaawe ow'omu ggulu. Abatume n'obukulembeze bwabwe bwali bumaze okuba nga bukyusa ensi. Bw'osoma mu Bikola Batume 17, 18 mpaka 19 baatuuka ne bagamba sibe bano abavuunisa ensi mu myaka 30 gokka ensi yonna yali ebategedde. Ekitutwalidde emyaka n'ebisiibo bo baakikolera mu myaka 30. Baali bumu, baagabana kimu. Ne kaakano nsobola okugamba essente ezimala okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo weeziri mu kanisa, weeziri mu abo bagamba nti balokole, naye enkozesa yaazo yenkyamu. Ate n'abaziina babuulira volongoto, tebabuulira ebyo ebituweereddwa. Banoonya kuza mannya gaabwe, kuza buweereza bwabwe n'ebintu ebiki ebyenjawulo, naye nga ssente ezimala weeziri. Bw'obanga ekkanisa ey'Abaruumi esobola okubaako ebintu byekoze, n'ezimba amasomero, n'ezimba amalwaliro n'ebisigadde nga tolinawo wadde ne ka kiliniki ak'abalokole nti kazimbiddwa abalokole. Ssebo n'ennyabo kisobola okutegeera nti obubbi bwekwesemu abo abeeyita abalokole naye nga beenoonyeza biki byabwe. Enjiri si yeeyo yennyini gye tulaba, wabula balina ekiyiriiri nga kitambula n'omulembe ogw'ensi. Kuno kubeere okulabula eri nze, kubeere okulabula eri gwawuliriza, okubeera nga ekintu kya Katonda tetukidibya kubeera nga tuzimba ebyaffe, wabula okunywerera ku ebyo ebyatuweebwa. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere erimwe mwenna emirembe gitaggwaawo. Amiina.